Sizaako omulungi akyekumidde ku mukutu webale nnyo webale ddala obwedda atulindiridde nammwe abeekumira ku mukutu ogwa L40 naku z'omwezi ezizenyini ziri 7 mwezi ogw'omusanvu 2026 nabagamba omwaka twagutuuka wakati batuukidde olunaku olwaleero ng'abantu bali mu kuzza bujje oba bali mu kwewandiisa beesimbyewo ku bwa chairman mugende mulonde ba chairman bammwe gano amasiga aga gavumenti asatu judicial executive legislature eno gali mu gavumenti naye wali eri chairman jjukira yatandikibwako ebyo nno ebiriwo n'ebirala bingi ebigenda mu maaso twafuna okwogera kwa mwami Musa emabegakaawo ekyasinga okunyumiramu newe tubadde tulabanga binene ebigenda mu maaso nti mutwala oba abantu bawambibwa ne bagezaako basabira zi bbeiro tugambe babaleese mu kkooti bbeiro nga zikandaalirizibwa Musa takkiriziganya na kyakuwa bbeiro naddala bano ab'opposition nga bakwatiddwa ati mbu bajja kyankalanya obujulizi oba oli awo n'okwewaanira ku bali ababa bakutte so akkiriziganya n'ebyo byonna ebigenda mu maaso byabadde mu presidential address eyayise semukwaniriza Masibyo mutya bannayuganda kasubire muli bulungi mbadde mbuzeebuzeemuko mbadde nina ebinkutemu naye nga olwaleero at least konti nsobodde okukomawo ne tukolayo era njagala okubategeeza nti ngenda kuwumulamuko olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 10 ngendako mu kyalo njala sooka kugenda kwerinewinga ekirala ekyokubiri n'okuwumulamu maze ebbanga ddene kasookedde nva Misiri kasookedde almost nentuuka okuwasa eryo ebbanga lyonna sigendangako mu kyalo so olunaku olwokutaano abali ekagadi ejja kuba mbatuukako bakisaawa nga 7-8 so njala sooka genda kuwumulamu ewaffe tewaliyo nkulakulana yenkana wano naye ate waliyo kye bayita oxygen atalimu njaga atalimu kasasiro wa KCCA waliyo ka oxygen akazaamu akabikula mine era waffe ka okusigira obulungi kakutereko bu video obwo obulabe obwekagadde ngenda mu kujoininga life bwetyo ngenda kweribute kwekyajinga kuno abadugavu abasinga obungi tetukutegeera bulungi naye nga at least ko nti ebiseera ebisinga obungi nti abantu batuuka okulwala nga tebamanyi naye nga ebibalwaziza bintu bitono abantu batuuka okwavuwala abantu babaloga abantu babasiraanya naye nga omuntu tolina kubeerawo nga teweekyaje nga teweeribyuti nga teweezaamu maanyi teweekola buli kimu so byebimu ku byengendako omanyi omuntu yena nze nabagamba omuntu buli wotambula ku line-up emu ne Katonda ye mwennyini akuba omugere kankuwa ekyokulabirako juzi nali mbabuulira fruits ze nali ndya wano ne mbagamba nti ebintu biri bya mirundi 2-3 omuntu anywedde juice tekyenka okunywa juice w'emiyembe ne basikamula emicungwa eniimu epaapaali tekifaanagana na kubigaaya bugaaya okubigaaya kusinga okunywa juice emirundi nga 10 mu mirundi 10 okugaaya kulina ebitundu 9.5 okunywa kulina ebitundu 5 lwaki byonna aba juice okusooka mu byonna wali ononyeeko sweet peps n'alwako mu lulimi mutamali musaidi n'akwatira omubiri gulina tentacles abasinga obungi tentacles gy'emikono egya octopus naye ate ne mu mubiri mulimu kye bayita tentacles abantu tebakimanyi bino science ono bandibadde bamusomesa Makerere naye ate olw'okuba nti obuzibu twasanga nga Africa nti at least ko nti babasomesa oluzungu naye ate omuntu yenna ategeera gwe mwennyini gwalina osooka okwesomako n'olyoka osoma ku birala kiringa okweyagaliza tentacles bw'ogaayo omuyembe
n'olya ku ffene n'olya ku ovacado olulimi luno lwe lubyekubira oba olubuto ne lukuba kati waliwo ebyenda bwe banga bitwala oba cells ezitwala vitamini ezo nti ne bw'olya ennyama ng'ekaluba olulimi lugitemaatema tendakozi zino zibikwata zikwata omuyembe mu lubuto ne zirwekamulira nga zo ne lukamulamu ne byagala nekifaanana kankuwa ekyokulabirako obunyogovu tebusobola kunaaza empewo tosobola ginaaba n'otukula obukyafu bukusigalako naye ate amazzi gakunaaza n'otukula amazzi oba onfunye kati obunyogovu kuba kufuna fresh air naye ate okunaaba kuba kunaaba kutukula amazzi gakunaaza n'otukula oba munfunye bulungi so kati gwabadde anywa juice ebimu ku bintu bye tutangira okwewala chemicals juice asinga obungi abamukolere taliimu kiriisa kyonna omwana wo bwoba oyagala afuna ekiriisa funa fruits funa kacumbaali omukyala yena ali lubuto yandibadde ng'abeera kacumbaali juzi nakulaga vidiyo awo nenkulaga abaana b'abazungu babeera kuzi okula kulya nyanya mbisi okufuna amagezi n'omusaayi okubanga guli sharp nga upgradinga mangu naye ate ffe abaffe buli wakaba mbu ice cream buli wakaba mbu bijuice ebyo munange babiteeka mu kemiko nga ziwomerera nga sukaali naye nga zita naye nga zibuza amagezi n'ogenda n'ogula eddagala ly'amanyo liri mu fluoride buli wolisenyesa wekanga bwekanzi ero lwa sande obudde nga bwanguwa naku ziziba mangu omuntu onaku nga ziziba mangu obudde tebukyukanga just ebikolebwamu byebikyuka naffe byetulaba ekyo vision gye twewa yekyuka so ojja kwesanga nti omuntu yenna buli wewekanya okwekamiragana amazzi ge babakolera ne baleeta bashiba ne bagaranga ba spice dina ne bagaranga fluoride bwe yeeyongera okubeeramu kankuwe ngenda waliwo interview gyengendako ngenda ku effort oluva mu kyalo ngenda tandika kutabaala era mwabalina ebizibu nga tebiggwa osobola okujja n'obuukinga ne tutandika okutambula nga ffena mu research njala agendako ku nnyina mwiru waliwo ebintu bingi oba oli awo osobola okuvaayo ng'ebisiraani byo bikomye n'okweyambululira eyo n'okufuna upgrade ey'enjawulo okubanga osobola okukola ki mu butonde bw'omuntu nagamba nti bajjajjaffe bodda mu layini za Buganda zonna okuva ku bakintu nodda mu bakabaka baabo oba abanyoro abasooka wano oba abakorombo oba bazodanga be bamu ku baasooka naye nga zezimu ku tribe ezaaliwo nga n'abakorombo tebanajja nga tewanajja Chwezi empire abanyoro balyoke bajje balyoke wajja abaganda kati saawa ya leero mu baganda mulimu tribe empya abakyotara omukyotara yavaawa kati ne Franga Shumba yagala tuteeke mu tribe empya ey'abavandimu naye nga abavandimu tumanyi abanyarwanda ba mirundi ebiri abahutu n'abatinzi kati Franga Shumba yagala kuleetinga tribe empya naye bw'ofunanga obudde gendangako mwambula ogendeko ekaseeso owalampe ku lwenzi oyo ofune ku muziro ogwo ogugwemu kisinga ogenda emeka kisinga ogenda wa abazungu bennyini omanyi saawa banyonyola bulungi 2019 we bampangira we bansibira ejo enkevu emabega wa Brazaro nobakyakia Brazaro bansibira abankamba 2019 mukumpamba waliwo abawarabu abajanga okugulanga organize ez'abaana bebattiranga eyo jenali kati mukumpamba zubira nze banjangamu omusaayi nga bagutwala abawarabu abamu bajjanga abaze okulambula bwe bamala okugula omusaayi waliwo abawarabu baali babiri omu naava ono n'agamba kagenda arambuleko ku miga egimu egy'ebyafaayo yafa lwaki yafa era osobola okukeberako omuwarabu yafa mu 2019 wali mwezi nga gwa 8 awo yafa ki yaseerera ku jjinja n'agwa mu mazzi n'afa
naye yeomu ku baali bazze okugula organizi era bwe yafa ne mawulire bamuteekamu omuwala bwe yafiira mu mazzi wano mu Uganda 2019 osobola omukeberako n'omulaba naye y'omu ku bantu abajjanga ng'abarambuzi nga bazze kukima organizi we baali bansibira n'abaana ng'abaana bwe bamala omugyamu organizi nga bamutta ne bamusuula mu nnyanja 2019 kati yali agenze kulambula ebyo ebifo gye basuula ebifo yali azze nga simu kwegamba omwoyo gwe tegwali mutufu kubeera mu bifo abantu ebintu bye beerabira nze ndaba ebintu bino byandibadde nga bya pitu bwe nkugamba bya pitu kankuvuga nkuzeyo mu mwaka gwa 2000 ng'okyali mu kyalo lya Rumonde bwe twabeeranga abato ng'omuzadde n'akuwa enkoko oba embuzi oba enkoko kankweka experiment kano k'abato naye nga omwana omuto yandibadde akalowooza nosanga omuntu nti amaze masters 3 mbu pasita amugamba nti okusaba ennyo Katonda ajja kuwa leeta ekimu ky'ekumi Katonda ajja kuwa ddayo emabega obara orabe life gye wayitamu Katonda yatuyamba nze mbasingako okulaba ebijja mu maaso naye ate Katonda yatuyamba nti teyatusiimulamu information gye tuyitamu wabula ebikolwa bye tukola n'ebyo batuliisa be bakuteera fluoride mu kasenya tojja kubijjukira ojja kwerabira mangu onywa bisoda bino ebitategeereka ebitalina formula ojja kwerabira mangu naye bwe tutaka emabega bwe twali myaka gya 2007-2025 waliwo engoyi ze twayambalanga n'essaawa ya leero waliwo essaati gy'obeera nayo nga buli w'ojambala obeera comfortable nga n'omubiri gutta n'owula nga guttadde nobanga ali mu love mu ngoye zo zonna z'oba nazo mubaamu olugoye lw'osinga okwagala n'ate buli w'oluwambala lwe lusooka okukaddiwa olugoye lw'otayagala terukaddiwa ati n'oba olukozesa nnyo si kulukozesa nnyo olumu otuuka n'oluteeka n'ogamba naye luno njadwambala ku sande eno empale enkolerayo ku sande luwangaala tolwambala na nnyo naye teruwangaala ne lukuvaako oluusi omubbi lwatuukirako lwaki ano kakali kajageti kange banaye nali nkaagala nnyo omubbi kasooka okubba abantu abasinga obungi beekuusa ku kye bayita empewo nga bagamba empewo zibasiraanya temumanyi bumanya empewo nze nzikozesa okunyambako okutuukiriza ebirooto byange era ndowoozawo nyino olwaleero tugenda osimba amakanda ku mpewo n'okwezula ne juza waliwo interview gye twalimu n'otulekera ekintu ekyo watulekera topika ezo nti ze tugenda okukwatako ndowooza lwaleero kakati ekisooka mu byonna abantu abasinga obungi obutamanya mpewo kasooke mbagambe kino kwaliko empewo okwezuula n'ebirooto empewo ze symbols ye line up teri muntu atalina mpewo ne bwe kiba kisolo kirizaganya nakyo kirina empewo kasooka nkuteerayo vidiyo eno nga n'ebisolo ekikulaga nti bitegeera ekyo eyembwa enjala yagiruma n'erumba abantu nedambulanga mubbi w'e Kampala n'olwamba olufuna omunyago yadduka buddusi nti mu butonde bwaffe Katonda teyatutonda nga tuli plain ne bwe guba muti guba ne support gulina resources eziguwa amaanyi okusituka resources ki mazzi kubeera mu ttaka eririmu ekigimusa eririmu carbon dioxide oba calcium oba manure empewo kyeki we tuba tutandikira empewo gemaanyi agali invisible oba ag'omwoyo gyemyoyo gy'abantu baffe oba emyoyo Katonda gyatuteerawo egitudirectioninga mu byetukola buli omu azirina omuntu avuga booda omuntu akola omulimu omuntu yenna nga wakutuukibwako kizibu asooka kufuna akabonero walabye ebire ebiri mu Venezuela waraba enkuba eyali mu Irani waraba ebyali mu Australia kati linda olabe juzi ebigenda okubeera mu America sigino zigenda kusooka shutting down nga MTN bwe yatukoze Uganda enkuba bwe yatonya waliwo omusawo wano oba abalokola bakinoonyerezaako lwaki enkuba etonya mu bwengula bwa Uganda nga ya braka tewali abantu muloota ebirooto ne mubitwala awo wabula olw'okuba nti bakunywesa chemical ne bifluoride olwoota ekirooto leero dakiika yemu n'okyerabira
omuntu yenna nga okyali mulamu tokkirizibwa kwerabira. Teri muddugavu yeerabira. Kankuwa ekyokulabirako. Olaba obuntu buno buno obubbo omufirika yenna mu cultures oba omufirika yenna bagamba omufire esowaani gy'olina okubeera naye ewaka oba ku mmeeza olina okubeera ne serving tray bweti. Akabonero kano okalaba kuno kwe baleetera ebintu. Oteekako amazzi n'osavinga omwami, oteekako amazzi n'osavinga kekalina okubeerako ebibala. Weebuuza omuzungu ebbanga lyamaze ku nsi omulawo lwaki naye akozesa gwa muti ogw'omuddugavu? Lwaki tayiyangayo omulawo gwa plastic? Omulawo gwa plastic anti guli guba mugumu. Ogwa plastic asobola okukola ogwa plastic aba agona ng'ekikopo. Tasaanuukire mu byokulya. Anti lwaki tasaanuuka? Nti abaddugavu bino ebintu bye twali tulina okukola naye bakuleetera tulo wa kemiko n'omusaako ekibala ekyokya. Kuno oteekako lumondewo n'omulya, oteekako muwogo n'omulya. Akabonero kano okalaba. Kakakuteereyo wano akaba nazikalayini. Nazikalayini obamanyi? Banazikalayini tobamanyi? Banazika people. Kyokka ng'oli muddugavu. Banazika people saawa ya leero bali mu Peru. Era mu Peru ngendayo mu January okwongera okufuna ebisingakawo. Be ba line up. Abaali ku nsi kuno ng'eno ensi ekyayitibwa Barathuni nga n'omuzungu tanaba kubeerawo. Abaali mu old ancient ey'aba Firika abaakwatagananga ne bagundi babayitanga bajedaka. Abaali bavaamu bajedaka abamu baalinga wane 40 mu bunyoro wonna nga n'abanyoro tebanabeerawo. Ate bagundi bootera tugamba Banunaki. Kati bajedaka abaaliwo be baalinga boolaba nti abantu ba bulijjo ku basooja babayitanga bajedaka. Baali balwanyi. Amanga boogamba nti baloyo sosara. Nga mu biseera ebyo ensi yayitibwanga Barathuni nga tewali muntu yaliwo. Abazungu byonna baabitwala. Kati baali bakuumanga ababonero. Buno obubonero bwe bubonero bw'aba Freemason. Omuzungu bwe yabutwala yabuteeka mu ba Illuminati okubukutiisa gw'olemu okubutegeera. Eyaluka ekibbo kino talina senior 6, talina P2, talina P3. Bamaama baffe be baakolanga ebintu bino ab'omu byalo. Tulina ebintu bingi bye twakolanga. Kankutereyo vidiyo eno naddala ali ku TikTok kamubbireko. Wali ku TikTok kankubbireko nnyo ngezeeko okulaga wano orabe bano abaana bakalamojja. Nze nga mbakunyonyola ebiseera bingi. Bali wa bomba kulage kansooke nkulageko ku bano abaliwo abo autero balaba mu kibuga naddala kati olaba ono omwana ze campaign z'aba video kano njaka batero kankalaga aba TikTok. Olaba ono omwana kanyongezeeko screen omulaba oyo. Olaba engeri gye yeetonye ne yeeteekamu bulayini. Obulaba obwo bulayini ku lubuto. Obulaba obwo ndowooza obulabye bulungi awo. Kakati layini ezo zifaanaganako n'amayengo aga extension ziri bwezi. Wabula layini zino bw'ogenda ebiharu waliwo obonerera bwe buti. Ebiharu embalala ku kifo kiri pulezidenti yakolawo ekyabachwezi. Olaba obubonero bwe yeeteekako. Ono gw'otulaze ogambye mu ki? Ono ali wano ku TikTok. Ogambye mu ki? Mukalamojja baana baffe wano. Obulaba buno ne wansi ku magulu g'obulaba. Kanga kupuleyingire oba oliawo okalabe ka vidiyo kalamba. Bakwatagana batya abakalamojja n'abaana bano ab'embalala? Ebiwandiiko ndowooza kalabe bulungi. Obalaba abaana abo beesiiga birangi. Njagala ojjukira ebirangi ebyo byakozesebwanga mu kkuba ekisaawe nga bazanyirako omupiira. Ani yabayigiriza okukwata evvu oba ettaka oba akawunga ka muwogo n'olamba ekisaawe ne kivaamu triangle entuufu? Kakati ekyo kikulemye. Alinako n'obubonero obuli bwe buti ng'amayengo aga frequency
wewebuuze lwaki amayengo ga frequency gatambula bwe gati. Vibration yonna eya buli kintu etambula ng'ono omwana bwe yeesize. Naye nkakasa ono omwana talina pitu, tamanyi na Kampala bwefaanana. Okitegeera ye Mukaramoja bino bye bimuli mu mutwe. Ye tribe ye ye mind ye. Njagala ojjukire beesi y'omuzindaalo etambuliramu bweziti. Bw'oba ogula omuzindaalo liraana omuzindaalo beesi y'omuzindaalo akabonero ke yeekubye bwe bumu ne buno. Buno abaabukola nga baali bamaama baffe basenga baffe bannyinaffe mu byalo, naye mu kubukola buno mu byalo teriiyo eyabukolanga nga yasoma. Ze mama wange yabukola naye teyasoma. Ye yayiganga okuluka. Bajjajjaffe tebaasoma naye bamanyi okuluka bino ebintu. Bwe bakugamba nti luka ebintu bino bya Africa ng'obinyomesa maaso tobirina na mu nyumba bw'oli wakabi. Kati kankulage bino tubiveeko kati. mbuna Ethiopia gye baliwe bati abawala abasinga obungi genda kankutera ebifaananyi bino bya African culture ng'omuwala yeetonyetonye bwati mpaka yenna engeri y'Abafirika gye beetonaatonamu. Kakasa ekifaananyi ekyo kijja kusikira ekifaananyi nti omuntu bw'omukubako eriiso likulagirawo nti this is African culture oba ku kabonero ka Africa bw'otunuulira ba Nazca lines engeri gye bakolangamu obubonero buno saawa ya leero ffe bye tukuliddemu. Nakugamba nti omuntu ali mu kyalo ewaffe eri ewasemba apanga tanuru nga tamanyi na pitu nga tamanyi na kuwandika linnya lye mu mutwe. Abaazimbanga obunaara genda mu masiro g'e Kasubi olabe obusiisira bwe baazimba bwaberangako akasodi waggulu. Akakasoli omuzungu takasomesangako wano mu Africa. Nange nagenzeeko e Kasese, abakazi b'e Kasese abeera lubuto oba Abakiga bw'ate ne yeetika ebidomola n'agenda ne mu nnimiro n'alima n'omwana okumugongo akyatootekibwa akyatootekibwa kubanga wafata bwe mugamba nti wafa osanga omwana omuwala tulyakaabi naye nga obuyiso bwe yeekuba mu mubiri obwaki obusiiza enduzo empeke zaamira buli lunaku. Empeke zaamira buli lunaku ezisinza olubuto nga zizireeta ekintu ekita omwana ng'ali mu lubuto olowooza kireka kireta nyekenyeke ekikini eky'obwongo eba ekyategeeza abawala bakugamba tetwagala abasajja abalina siteegi. Kati bwobange n'ogateraga musajja alina siteegi nga muganda wo sirina ssente ngenda kuwafanga naawe muganda we nange muganda wo sirina siteegi naye gweoyagala alina siteegi kuba buli muwala ku bwangamba bagamba omwaku ayagalwa nnyina anti kati abakyogera sisita wange ajja kugamba omusajja nti ate agenda kutowagala nti twagala abasajja abalina siteegi kyokka nga sisita wange atumanyize muganda we sizirina naawe toyina kyogamba ze siiwaso obuto kiikyo kibaweereke abawala ze siiwase bw'ogamba nti sisita wange n'ogamba oyagala omusajja alina siteegi nze ndi muganda wo sizirina ze siiwase nze naawasaana. So kati kole minsi zebateekamu buno obubonero kakati kankulage njagala weetegereze bulungi obwo nabo bwaffe bwa kituga kano sikabonero bakuzungu zino fazo oziraba Nazca line tebakolanga era bw'okebera ku Nazca line n'oteekamu Peru osobola ozifuna bulungi zino naye ate mu kuzifuna obulungi weebuuze mu mwaka gwa 20 gwatamanyi na national id gwe yali efaanana nga ne Kampala togituukangamu. Amagezi agakola saka obwetu wagajjawa amagezi agazimba obuyumba obusiisira n'akajangawa ne muterako n'akasobya n'akajangawa biba obuyumba okusiisiramu naye kati bakuleetera ennyumba nga zamo mwakaatu gwe mulembeera omulembe ogwo nze tosaagala nakyula mu matu gange era buli wempulira kinfaananidde nga bwe nalabye ba MP nga basomesa mbu simanyi Ministry of Finance bwasomesa ababaka okwambala nga basasudde ekifo biliyoni 4
mbu bagenze okusomesa ababaka okwambala n'okwogera mu balonzi. Osomesa omubaka okwambala n'okwogera ng'omubaka amaze sineyafo omubaka omusajja omukulu. Ebyo bye baayogedde nasuze nga n'omutwe gunnuma era n'enviiri nazisazeeko. Naye kiba tekyetaagisa omubaka oli avudde oba mu kyalo yeesimbyewo awangudde, oli bamusimbyewo awangudde. Mutumanyiki kakati bw'otunula akabonero kano saawa ya leero mulimu abantu buli muntu alina ng'olina essimu yo ng'olina essimu yo yonna eriko akabonero wano wetoola n'atoolako abazungu ne kano akabonero buli muntu akalinamu ku ssimu. Rogo ya email ye eriko ki? Email ekola ki? Teweereza bubaka na message. Kati kano ko kakolanga ki? Mugambye baayogeranga frequent, baakolanga stand ezaali mu bubonero obwa Africa nga buyambako n'omwana okubanga tekyetaaga kugenda mu jimu kukacuza omubiri gwekwata. Zino ze logo system ze baayitangamu. Baazanyanga emyeso nga bakola bwe bati olubalo luzekyalitukirana. Netukwata ensigo za ffene ng'oejinja n'oyingizamu. Kale olaba nze bukyali omuddugavu naye oli n'asoma senior six nga talina upgrade ati empewo zitambulira ku bintu ebyo by'olina okuyitamu. Bw'otunuulira empewo kankuzeeko katono ku ssaawa ya leero ku bantu ba bulijjo mu kibuga zitera ziraba nnyo abantu abazirina. Omuntu avuga booda ndiraba mu kyalo. Omuntu avuga booda ne yeekangamu ng'agenda kusomera n'afuna chance kibanga kyekango tima ne kukuba n'asooka ayimirira n'assa n'ekikuwe nga mu mugongo muno mubaamu olutiiso nga kalinga akasaze. Obulamu bubanga obugeziza obadde obugezaako okuseetuka okuvaamu ne bumala ne bukomawo obwabaawo impulse oba impact evaawo radiation ekuyitamu eyo. Radiation eyo yafa. Abalinya booda mu Kampala ku macanga bukya mulina oluwewo lwe muwuliramu n'owuliramu olusanyalaze nga bakuvuga ku booda ng'okeera ku mulimu 11:12. Obunyogovu obwo obubeerawo bwe bukyusa buli kintu era abantu okutuusa mayini abazungu batugamba nti tulina okufuna vitamini ey'okumakya akusanako kumakya n'akoolege naye empewo ya ssaawa 11 12 ereetawo sulwe naye eyambulula abantu ey'empewo. Era ey'empewo bw'oba oyagala okumanya nti yatabu labira ku mmotoka sulwe akuba ne langi y'emmotoka n'agikyusa kala ne baddamu ne bagisiiga emmotoka ezisiiwuse waggulu ku bampa sulwe yakola ekintu waggulu ku mbadde manyigireka nnyo mu musana tekigyonoona. So empewo eyo buli weekuba ng'oli ku booda ku makya ereeta n'amaziga. Omufirika yenna yabeeranga ne sensi ze nga zikola bulungi fensi nga zikola bulungi ng'ofuna feeling ezo ng'oluusi bakunyize nga tolinze kufunyiga mbalabe. Abantu kati ezo sensi bazifuna ng'ali ku booda, sensi bazifuna obulamu bukuyingiramu. Awo obulamu buba bukuyingiramu n'okubalansinga amasanyalaze mu mubiri. Era owulira omubiri nga gutadde n'owulira ng'olusannyalaze tuyiseemu n'owulira ng'obulamu bulinga obukomyewo ne weebuuza oba teki awo ne bw'oba ogenda kufuna ekizibu oloota ekintu nga tokyakyerabye. Abantu bakifuna kati ssaawa ya leero bekemiko bye mulya omuntu yenna kyokkirizibwa kulya nnyama buli lunaku ng'ogirya yokka. Abantu bamanye ennyama fumba etooka erinyiga erigonde olyoka olya ennyama. Ennyama osobola okugirya buli lunaku ng'ogibalansinga olwab'ensaniya n'ofumba ebijanjaalo enva z'ebijanjaalo n'ofumba enva z'ennyama oba n'oyokya amatooke n'oyokya ennyama ebicumu. ninako n'ofumba enva ezisukka mwemu wano muti. Omanyi lwaki Abachina bo Abajapani bawanga ng'okola mu gavumenti balya enva za mirundi emeka. China asobola okufumba ekyennyanja n'afuma tebiriiko kugamba nti oba bugagga okulya okuliko kugamba nti oyonoona ssente.
omuntu akute n'agenda n'atwala omukazi ne bagenda bali ekyemisana mu Serena kya mitwalo 10 esowaani eri ya mitwalo 10 okusobola okufumba ebijanjaalo no pewaffe bafumbanga ebijanjaalo ne batoorago ebyeri tetunaalya enkya naye nga tufumbe ne tugenda okulya kati bino ne bisiikibwa bino ne bisigalawo bino ne biriibwa kati naye wali oliteko mu woteri n'ogamba nti bampe ennyama basazisemu ebijanjaalo temubirya nze nga nze tugattamba bbiri omulono gwo anti kyeŋŋamba waliwo ababirya mu woteri ekyenyanja mu binyeebwa okona kakati ekiregere nti oba obaalansize kyekyeŋŋambe nti bw'okamula juice tentacles oba toziwadde lukusa kukola mulimu gwazo tezifuna kiri ne bw'onywa juice n'onywa buli lunaku ebidomola 10 omuntu alya essowaani emu eya fruits akusinga bw'onywedde ebidomola 10 buli lunaku lwaki nti amaanyi gonna aga energy agava mu binungo bino ndidde ffene ndidde omuyembe ndidde epaapaali n'engaaya ne karoti nga mbirya buli lunaku seetaaga nakwesiga perfume ebbugumu erinvaamu abantu bamanyi nti oxygen ava mu nnyindo na mu kamwa wokka mwayingirira n'omubiri okwawa wassa mu enviiri zissa buli woolya n'ennyama eziyiza enviiri okusika ogamba okufulumya omukka ogumaze okozesebwa carbon dioxide anti bo bamanyi ennyindo zezifulumya naye ng'ekiyenje ne bw'okijjako omuto kyate ebirala kifira mu nnaku nga 3 kyo kisize nekibinya anti ne bw'okijjako omutwe kisigala kiramu kirina nakyo ebituli ebirala katonda mu kututonda yatuteekako ebituli taka amatu ennyindo ogumwa tula ebirala obumanyi so omuntu yenna okutu tekuba wano kunyindo tekuli wano kubanga wano woba ng'olya ennyama ziziyinza obutuli bwamu kyova olaba nti abantu ne kati nasobola abakyala tebakyayambala mpali zaabwe bambala okusabya abasajja bambala ate bambala wuuzi lwaki bambala wuuzi nti bayambala empale gyalina okwambala nemukwata olwa byasimu byalya bituyana biziyiza bino ebitundu byekyanga birina okuba nga byete olaba abakyala baali babalinza affect empe okubanga empayina nga yeetaayo omubiri nga gutadde kiringa okwambala kiri nekwata omubiri gutuyana nobanga tokyasa nga n'omubiri nagwo gwennyini tekutya omubiri gussa ago gapeti bagadirya anti kyenkulaga naye mu kugadirya ebidirira kwe bwambala obwere onfuna omukyala nayambala akategeeyi nga nebiteereere oye awulira emirembe emirembe nayingira ekibuga otategeera emirembe kisinzira otuotya omukyala kati obadde okimanyi nti abakyala bonna gavumenti nembala ewera paafumu tetusobola kugira n'abakyala baba batuwunyira n'okusinga kakasiro lwandyami kimanyi ti gavumenti nembala ewera paafumu omukazi aba awunya n'okusinga kakasiro bw'oba olya bubi newonaaba oba olya bubi newonaaba kati teriyo muntu ne bwaba musajja ne bwaba musajja teri ssaawa ya leero mwana mu Uganda asobola kumala kozi ng'afulayo ate nga kise bw'omala okwambala like bw'olya etaawa zino okudde waka onaabe zigenda owera ssaawa 7 ng'owulira oyagala ogwe mu bbala weebake mu fridge oba omutuneetu akasana kasita kakuba mulirya epuvumu kemiko ziri eziri mu mubiri zitandika okusaanuuka kibanga amazzi tegabeerangako n'expiry date wabula ecupa kasita daliyayo etuuka kemiko eriibwa esaanuuka negwa mu mazzi nerwaza onfuna gwe kemiko gy'olya zino enkoko zinakugamba ezo kemiko ze baziteekamu zo zijja sigala mu ttaayi oba mu mubiri kati ezo kemiko bwe zituuyana oba bwe zisaanuka ng'omusana guzikubyemu omubiri gwe gufunamu reaction olusannyalaze ne lutandika okwakupetinga
emotion okukora oba system okubanga ekora chemicals ziri zituyana kati bwe zituyana zinatuya system y'omutayi etambula bwenzije naffe etandika okutuyana wano n'oba ng'owunya ekivundu kyere ate abantu bawunya ababoda bawunya bakuba boda siwa boda siwa buli muntu kati nze wambe gavumenti nemala ekolamu experiment negamba nti perfume tuziweze abantu bagenda kwekalakaasa tudda mu bibira naye nga omuntu osobola okulya fruits buli woolya fruits n'obwongo bwongera okubikka gwe pointi egamba empewo teziri otusiranya ng'abalala bagamba empewo tesiranyanga muntu era omuntu bwagamba nti empewo zakusiranya ngo tumanyi gendo eri kati lwaki zibakuba ebigo abamu kisirani kati kankurage kakutera efitiye omukozi wa sanduku bwe bakola sandika ettaala ye kutabirira bafa ekitegeeza omukozi wa sanduku bwe bakola sanduku kutabirira bantu pa osobola okubeera n'ebisirana kati kangambe kino katonda wabyewu n'okuyamba ennyo okutuukirire ne weefuula malayika ng'oyamba bantu b'omanyi kyova olaba nti bwe woyamba mu famire abantu b'omanyi basolota ndi naafuna obuja lwaki nze sitaani ayanguwa nnyo okuyitawo mu butonde olina okuba nga weetaaya kubanga tolina kubeera mu kifo kimu abaddugavu namba emu osobola okuva wano n'ogenda n'okwata emitwalo nga 3 n'ogenda eyo embalala n'ogabayo emitwalo gya 3 n'okomawo omuntu gw'oyambye gw'otamanyi ye tasigala ng'asinza bo asigala asinza Katonda nange nabadde mu kizibu abaana badde bagenda kungoba mu renti Katonda nandeetera omuntu yannyambye nga simumanyi nako simumanyi oba omuntu oyo ndiddamu neemulaba abamu balinyanga baati nolabamu akawala akalungi n'ogamba banaye kano ndiddamu okukala kati kubamu akafaananyi ng'oyambe nze balawe zonde kati kyekityangambe nti bwe twagalanga engoyi zayolekanga mangu bwe baatuwanga embuzi waka muzirabirire nga batugezesa mu tesita ey'okutikuza nga tuli bayiiya bwe bawanga embuzi nga buli wova ku ssomero oba buli wova mu nnimiro n'ogireetera ebiryokulya n'okola yeyafanga yagwanga mu akisidenti yagwanga mu binya bya tooli naye ate oli gwe bagiwadde atagiriko oba embizi etagiriko embizi ng'emala ne wifi nga terina waka neyeekomyawo okitegeera naye gw'agyagala ennyo Katonda akuwa ekyokulabirako n'akulaga nti tolina kufokasinga ku kintu kimu ensonga lwaki abantu abaavu abeeramu ne miliyoni n'awulira nga n'essaatu ku mubiri tegendako ng'amazzi gakaawa nga n'essaatu ku mubiri emwokya ayagala abeere mu bbaala ayagala abeere mu bakazi mu bulamu obwa bulijjo abasajja abagezi abasokozuula ekintu kino si bazungu banyankole buli bwe bakwata ssente motoka zigenda kugula mataka gula nte banka singa bukya ku makya South Africa MTN bali mu kigoba abalina ssente ku MTN muli bameka singa MTN ekeera ne shaati nga dawuli neevaako ng'olinayo miliyoni 5 olinayo miliyoni 7 olowooza eyazimba ekiyumba ky'embizi sikusinga ezange zijja sigalawo eyagula enkoko zijja kusigalawo eyagula ente ejja sigalawo ng'ekola magoba olwo sisitimu tosobola gyesiga era nze mbagamba bino ebigambo wamangu omuntu bw'abanga akubanja oba ng'ogenda kusuubula ng'olina ssente tosasula nga ssente za mu kashi sula nga ssente z'olina mu banka oba simu singa essimu bagikubbako ne bazaakinga ne bazitwala singa banka bukya ku makya neefuna ekizibu nti banka netiwaka baagisazeeko nga etwala ku Prime Bank Prime Bank omanyi ssente ze yabbiramu nga gavumenti egiweze ngegiwambe waliwo n'omukyala gwe babba miliyoni 26 eza $. Sudiriyase mukole ebintu babiri permanently bw'obeerawo omuzaddewo n'akugamba nti akukiza ettaka nze nabagamba nakula nga mpuliriza oluyimba lwa Jeffrey Lutaaya nti omuzadde weerumya neesula enjala mukolerera abaana bo naye ate bw'omala okufa omusika abitunda agule mu base emmotoka gy'ogenda ogula emmotoka tetuganye nti togigula naye ate mu bulamu bwo weeteekemu ekya Elon Musk
nti Elon Musk yatuuse okukola ssente zisobola okuliisa kontinenti ya Africa okumala emyaka nga 5 oba 10. Continent namba. Naye gwe omuntu obaddewo singa okukola bakugoba ku mulimu. Okuza birthday taata w'ebbanga lye yakusomesa mpaka otuuse e Makerere okufunya omulimu takuzanga birthday. Maama wo takuzanga birthday. Obeera mu kiraabu taata wo wali omulabyeko ng'akirabinga. Ekyo kye bayita empewo. Buli wova ku line-up taata wo gye yatambulirako emikisa gya kitawo bwe gikuvaako ebidiri otandika okugenda mu makomera taata wo baali bamusomyeko. Wali olabyeko ebbanga ly'obaddewo ku nsi nga taata wo agenda mu komera gwe wakaligendamu emirundi emeka emirundi giweranga 8. Wafuulayo makaago mbufe twaguma tuliwumite. Ezo ze dimoni ezibalimu. Abasumba tebasobola kukola research eyo kugibanyonyola basigala bagamba Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omuzungu asomesa omwana w'oluzungu. Omuzungu ne bwali bazze mu ssabo lya Africa taliyogera Luganda, at least alitwala translator amubuulire. Tovola bo bali mu factory ke tuli mu church bali mu kuyiiya wano mbu bali mu dabayo abaddugavu ate naddala Abannayuganda balina bichallenge bye bakola. Mu butuufu n'otunulira abawala Abachina ne bavuga baziyita zi J36 ennyonyi enwanyi eza China. Abakyala Abachina be bazivuga. Abakyala ab'e Uganda nabadde ndaba omuwala gwe bayita Apple 256 nga ne bbaawe yamwanjula yazze ku mukutu ogwa TikTok n'amuweebuula mu buli kimu kyovula nze nabadde ngamba muwoyi n'ayogera ebyatuusewo ebituufu. Mwami yatuuka okutunda ennyumba ajanyanjula atwale ewaffe omukolo. Singa gavumenti erina amateeka nga gakola n'abasajja bandi bawadde obwenkanyi mu mateeka amatuufu ng'ensi eri mu mateeka oyo muwala abadde avunaanibwa oba ne bamuggyako ebintu ne babidiza omulenzi kubanga omubbye ate ozeemu mu kumurangira. Okitegeera okumweragirako mbu ate ekyo yakola tekimakinga nakyo. Okitegeera. So ebintu ebituugulamu empewo ze mugamba nti zibasumbuwa kuwaba ku nnono. Omuwala buli w'otuula n'oyambala gomesi n'osavingira bawo eno symbolize. Waliwo omuwala gwe nalabyawo ku TikTok nga bazanya omuzanyo guno ogwa songo. Kati bwe weebuuza omuzungu bino yabijja ku ggwe kubanga ye alowooza bwe tolowooza. Gw'olowooleza mu kusiba akapapula mu betting olowooza kugenda ku kyaki. Omuzungu mu mayindi ye teriimu. Gwe weebuuze lwaki olaba katuni ng'embwa era eyogera luzungu ate embwa bamukola. Anti gwe weebuuza obwongo babugyawo obukola embwa ng'eyogera oluzungu. Gwe kiki kye wali oyiyiza nga n'oyogeza ente Oluganda? Yiyayo ekipya naye ng'ebipya by'olina okuyiiya bye bino ebikuliko. Otunula frequency tunuulira extension. Kankuteera vidiyo eno abali ku TikTok kambalageko katono kambabbireko ku byama newankubadde mbadde saagala babbirako ku byama nga tunaaterera omaliriza mu Matayo. Oziraba zino oyimirira mu nnyonyi eno ye setting ya piramidi engeri gye bagizimba n'ozozirabi setting ya piramidi egirabi Ngiraba. eno ye setting ya radio Body ya radio. ye bodi ya radio olusumu lwa radio yo oba essimu gendako ewamakanika okwate kano akabonero kano olabe setting y'essimu oba bodi Capacity ezo zonna. kapasite nga bwe ziyimiridde ojja kwesanga nti omuzungu bwe yayimirira mu nnyonyi n'atunuulira essimu nga bweri oba setting ya piramidi yajjamu setting y'essimu. Omulabye? Omulabye? Kati gwe n'olowooza nti omuzungu mugezi nnyo omuzungu akopya ebya naddamu n'abuuza Omuchina nti Omuchina buli kyakola kiri. Kati ffe ki tugaana okukoppa nga tunaatera omumaliriza. Nga tunaatera okumaliriza kampuni ya iPhone aba iPhone baliwo kampuni ya iPhone esitowa trillion 3 oba 4 trillion eza dola. Elon Musk alina trillion 1.4. Elon Musk kampuni ya iPhone erina trillion
sa n'obutulutulu bwonna oba biliyoni 4 eza dola. Kampuni ya Toyota ey'emmotoka ekola emmotoka, kampuni ya Toyota ekola emmotoka eya Japan oba kampuni z'amamotoka zonna teri kampuni ezitowa trillioni 5. Mitano tadde wala. Teriyo kampuni ezitowa trillioni 10 billioni eza dola. Tewali kampuni ekola motoka nga ezitowa zino sente nga kampuni. Lwaki eno ezitowa nnyo? Ey'aba iPhone. Elon Musk gy'agoba. Kitegeeza ki? Kakati wano Tonakigatta bulungi. tonakigatta bulungi kati kigatte tuveewo mbasiibule tugende then tulabe ebyenkya. Wano esimu ya iPhone ekinene nnyo kati tubalire miliyoni 5. Abalina 17 bozaawo. Miliyoni 7. Kampuni y'emmotoka tugibalire emmotoka okugiza Japan tugibalire ku miliyoni 3. Miliyoni 3. Kakati wano eba waggulu okusinga eno. Bw'otunuulira emmotoka eziri ku nsi zisinga amasimu agaliwo aga iPhone agali ku nsi. Lwaki eno ntono nnyo mu ssente ng'ate eno etalina nnyo ssente nnyingi yezitowa nnyo ssente zino trillioni 3. Ansa ngikulekereyo oba ngikuwe? Ansa eri bweti bagundi bano ba Freemason biwayi ebiyambako omuzungu kubuzaabuza kola bino. Buli kintu ekisiruwaza omuddugavu bakiteeka mu ssente mpitirivu. Kyova olaba kampuni z'amasimu zizitowa nnyo, abazungu baziteeka mu ssente ne bakuwa GDP yaazo nga ziri mu triliyoni 3. Nti babateeka mu ssente okukola amasimu agabuzaabuza bannansi oba okwetooloola ensi yonna. N'ebintu ebikulaakulanya zino ziriwo. Ebikulaakulanya otunuulira gavumenti ya Museveni ye muntu akwata ssente n'aziwa baminisita n'aleka ebyobulamu. Ye muntu akwata abantu abasuubuzi abalina ebyokukola ne babalema okubafandingamu zi kampuni eziwa emisolo ne balema oziwa looni ku magoba amatono. Looni ezo bawa amagoba amatono ne baziwa ababaka abatalina na mugaso. Abasirikale abakuuma eggwanga lwaki tebalina ssente zimala? Ani omubaka atalina mugaso funa ssente. Tunuulira chairman omuntu amanyi omulwadde wa wansi amanyi Munnayuganda afuna omutwalo mu constitution y'eggwanga. Ne beewaana n'okwewaana omubaka atalina na mugaso mu Uganda ali mu miliyoni 6 buli mwezi. Ng'otaddeko ne buno bonna obugenderako. Lwa chairman alina allowance. Chairman alina kaadi emutwala mu ddwaliro ng'alwadde, si mukozi wa gavumenti, si mukulembeze namba emu. Chairman bw'alwala mpaayo eddwaliro erijanjaba aba chairman mu Uganda. Mpaayo essomero eriyambako abaana b'aba chairman ku mirimu gye bakola mu byalo. Okuggyako obugaali bwe baabawa naye ndowooza wano Museveni bw'anaavaako Uganda lw'ejja okutereera teri kirala. Naye ekireetera kino nti Baretinian bwe bamala okizuula nga bakayingira ku nsi ne baggalawo basaako omweyo, baakola buli kintu kyonna omuzungu tofunanga mayindi ekola. Kyova olaba omwana omuddugavu bw'ayiiya emmotoka ekozesa frequency eba mu tekinologi omuzungu gye yandiyiza mu 2010 omuddugavu agiyiya leero. Nti upgrade y'omuddugavu bw'ebanga eri modified bulungi asobola okulyetinga ekintu ng'omuzungu ajja kisomera emyaka na bisiribo. Yensonga lwaki bakuleetera omukutu gwa TikTok ne bakukasuka China ne bakugamba gwa mu China naye nga Baretinian ne baguyiza oba Abamerika. Ne bakuleetera Facebook ne bagamba Jeff Bezos nga CIA yegikoze. Kitegeeza kubanga gwe bw'owulira nti CIA yagikoze ogyagamba Abamerika baagala otukweta omukutu gwabwe tetujja kugendako. Balina okuteerako ekifaananyi kya Jeff Bezos, Elon Musk kibeerawo nga kikubuzaabuza mbeerawo ng'oliwo. Tunuulira ssaawa ya leero World Cup ezanya ttiimu ya Bungereza America omuzanyi gwekaayanira Trump yabirinnyemu n'agamba musajja waabwe
alina okuzanya era America yeyagala World Cup ne bubadde birina okuba ne Portugal bagikyankalamiza kitege naye bw'otunuulira France kikuwa ekyokuyiga nti ttiimu ya France yomujjudde mu baddugavu lwaki abazungu si be bazannya ansangi kulegedde weeraba kale twenzanyo tweyanzeege wano tuve notandikira olunaku olw'enkya ono ebibuuzo byammwe mubuuza waneno ndowooza ebintu tugenda bimubuuza enkya mukkirize leero twabadde tulina nade nina okugyawo ekintu ekyasa kirina okugyawo ensebo ezo oba okwenzulira oku n'okufumusibwa kwa leero nga yekuyate bo banyume bali muddala tusanze wano ku kizimbe kya Princess Complex facility kitalawo gye tusinkana product weegiri oyitangayo munnange namba y'essimu zezo ziri okwo n'okukola appointment ziri ku UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.